Jose Chameleone sibirungi n'akamwera nga mutabani we banyikirwa nga Abba Makasi ayinza omaliriza nga munnange ayingidde komera sinakindi okubeera nga temunnange akomezebwawo mu ggwanga lya Uganda. Amawulire agava mu ggwanga lya America galaga nti girlfriend wa Abba Makasi yavuddeyo nabeera nga temunnange amulopa ku poliisi oluvannyuma okubeera nga temunnange bafunyemu obutakkanya mbu Abba Makasi nabeera nga temunnange amukuba era nga omuwala ono alina n'ebigambo bira bingi nnyo byesobodde okubeera nga ate ayogera. Njagala kubeera nga tekuterawo butambyawo Abba Makasi nga akunnyonnyola ddala kituufu ekyabaddewo na biki ebisuubira okubeera nga temunnange biddako naddala ku nsonga ezo. So tulaba tuzikalira ngenda kubeera nga tebikutusakosako n'ensonga eddala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda. Subscribing tugate ku mitongole nose video ojja kubeera nga tefushikakino tukakati ati pahade n'ekipya kyesobodde okubeera nga ate atuleetera katusimbule n'ensonga zino za mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abba Makasi nga akunnyonnyola ddala ku ki ekituufu ekyabaddewo wakati we ne girlfriend we Tempa. Angel was stressing me the fuck out and I told her like I'm low-key done, bro, like I want peace in my life. So guess what she did? She went onto the internet to do the girl thing, the thing that all girls do, bro. You feel me? Trying to get into my head thinking that making rumors about me hitting on her is finna, you feel me, make me, bro, I didn't. Can we just chill? Fuck. I promise you guys, Angel is very well taken care of, bro. What the fuck? Abba Makasi kino. Nti Abba Makasi waliwe yateera amaanyi ku muzeeyi we. Alaiko ko yayita manyi nkola y'abakikazi. Kati yagitegedde. Abazadde bonna emirundi mingi bamama baffe batubeererawo. And this one I'm just bringing it as, you know, here. Bamama baffe batubeererawo. Naye bamaama tebatera batini nnyo. Abasinga oba abamu basirika. Abalala ne bakugamba nti taata wo muleke ayinza okuba batini nnyo abasuulawo ttawulo. Naye abasinga bayabya abasajja. Kati baba bayabya abasajja. Omusajja omu yaŋŋamba nti actually nejja jange yaŋŋambanga naŋŋamba nti Kasuku Isaac defense yokka gy'oyina ku mwana wo kwe kubeera nti bw'oyawukana ne maama we ogenda n'okola nnyo. Olunaku bwe lutuuka ng'akunoonya oyina ky'omukompaseetinga nakyo. Nti oyinawa ettaka mugamba nti mutabani munnaye ndudde okukulaba oba omuwala wange nkuwaddeyo 150 oba nazimbako ennyumba awo nkuwaddewo. Because abaana bino tebibakwatako ate guli musaayibu ajja kubivaako. Era abakazi bangi awe baloozingidde. Agenda owulira omwana yakwatagana ne taata we. Bw'oba toli mwavu, when you're broke, mmwe be batunyumiza kantama kataata kange kali eyo. Oba kali eyo kawunnuuna. But when you have some money, omutabani olujja n'omugamba nti solooza buno obuyumba. Wano eneesooka w'oba osula. Ziri 5 zisolooze. You are the best dad in the world. My father, you know, I didn't grow up. My mother said things about, but my dad is not like that. Kati, fa abalenzi challenge tuyina nga tuwaka nga tunyigira bataata baffe yeeyo. Nti bw'oba onyigira taata wo jjukira oli mulenzi. Kati omulinnyamukko. In certain circumstances, teweeyagaliza ne munno ky'oba omwagaliza. Bw'oba ng'oyagala okulya emmere obeere mulamu, ne munno mwagalize okulya emmere era naye abeere mulamu. King Saha oli mukwano gwange. Palaso oli weekalangaalo nga nze. Naye ku bombi kummwe ababiri ani gwe nnina okuwagira. Palaso bwe yalumba alien skin n'eriso ne petroli kirizo baganda n'akola buli kika kya ffujjo eky'obutemu ku alien skin. King Saha yavaayo n'atuuma Palaso disciplinary minister. Era kkiriza obagaana n'amuwaana era n'amuwagira. N'abanga buli kaseera amuwaana amuyimbira obuyimba. Naye ng'ate
omusajja alien skin ng'ali mu maziga. Ekyo nno King Saha alien skin kye yali awulira luli. Amazima gali nti naawe essaawa zino ky'owulira. Kubanga yali mu nnyiike era naawe oli mu nnyiike. Yagwa mu loosi naawe ogenda kugwa mu loosi. Palaso ekintu alien skin kye wamutuusaako essaawa zino naawe ky'owulira. King Saha bwe mwakwatagana ku bbaala, King Saha n'aggyayo ekiso n'atema oba n'asala omwana wo omuwagizi wava mu kampu yo. Ekyo kyennyini kye wakola ku alien skin kuba wamulumba na biso, nawe King Saha yakulumba na biso. Yes, King Saha ekintu kyennyini kye wakola ku Palaso kati oyagala ne alien skin akikole. Era kati ku mwenna bwe mubeera nga temwagala ntondo mwagala tuwagiraani. Bannayuganda, munno bw'akaaba amaziga manya nti bw'aba yeetaaga okusaasira naawe enkya bw'onooba okaaba tujja kukusaasira. Abawagizi ba NUP mwe mwaleeta ebintu bino ne museka nga waliwo afiiriddwa oba nga waliwo afudde ku lw'okubanga tawagira kampu yo. Ekintu ekyo kye kimu ekyatuuka ku alien skin ku lw'okuba yali tawagira kampu ya Bobi Wine mwaseka ng'ebizibu bimutuuseeko. Kati essaawa zino mwe bamu abavaayo ne mugamba nti ate mwagala ife bannayuganda abaawulira ennyiike nga balumbye alien skin bamutemudde nti ate tulumwe nga balumbye Palaso oba tulumwe nga balumbye King Saha. Nze King Saha mukwano gwange, musiraamu munnange, atampa ekitiibwa, nange y'ensonga lwaki mwagala muwe ekitiibwa. Naye mu busiraamu tugamba teweekwenyakwenyanga, embwa giyita embwa. King Saha kati ovaayo obuulira bannayuganda nga Palaso byakozeeko effujjo, oyagala bannayuganda bakole ki? Era bwe babeera nga bakusaasira igwe nga tewasaasira alien skin nga bamukolako effujjo. Si lwakuba nti oli musiraamu munnange. Naye nze nina kuyimirira ku busiraamu bugamba butya, embwa bwekuluma naawe girume. Obwo bwe busiraamu. Bw'ebeera ng'enjala ekuluma nga tewali kyakulya, ddya embizzi otaase obulamu. Bw'otogirya n'ofa obeera weetuze ogenda mu geyeena. Obwo bwe busiraamu. Bannayuganda, tulabye abantu bangi abafuna ebizibu. Omusajja Waiswa, omusajja Waiswa Mufumbiro yasanyuka nga Seggirinya afunye ebizibu. Kkiriza Abaganda bonna abaana b'NUP ne bava ne badda ku Seggirinya n'afa. Kati ate era be bamu abagamba nti tusaasire, tuveeyo twegatte tulwanirire abali mu makomera. Waiswa nga teyasaasira Seggirinya nga mulwadde. Gw'oyagala ffe tuveeyo tukwegatteko tukusaasire nga ye wamwagaliza okufa. Lwaki gw'olowooza ffeffekka Sserubiri, simanyi Serubogo eyali kyeyamaani wa Kayunga baamusanga ku muti mbunga bamutuze. Era essaawa zino waliwo omulala abaafudde. Kakati ate mwe mugamba nti bannange kye mukola kibi, ng'ate ye ku Sserubiri waliwo abaasanyuka. Bannayuganda, oli bw'abeera ng'ali mu kkomera, kkiriza obagaana kikkakatako ggwe munnayuganda okuvayo okulwanirira munno ali mu kkomera, kuba naawe enkya bajja kukusiba. Bw'abeera nga oli asanyuse naawe banaakusiba, kkiriza obagaana nabo kkiriza basanyuke. Anaayifa anaayi. Palaso teri munnayuganda agenda kukusaasira kubanga kye watuusa ku alien skin tewamuwa mmere. Ate era King Saha teri agenda kukusaasira kubanga bwe wali ng'okaabya Bebekulu amaziga n'oyingira famire ye, naye muntu nga ggwe eyeetaaga okusaasira nga ggwe. Kati ggwe kiki ekikulowoozesa nti no bw'onoovayo okaaba olumaamiro nti bannayuganda balina okukusaasira? King Saha ovumye bameka, okaabizza bameka? Era
olukonkole mwateeka ku alien skin ye teyali munnayuganda eyeetaaga okusaasira. Bw'abeera nga mumanyi nti mu butuufu mwakola ensobi ku alien skin, mukkirize nammwe kibalye, atawa mufulubugo aba tamanyi mpewo ye magombe. Empologoma bw'ejja n'erya neyibawo mulina okwegatta mu kuba empologoma. Naye gwe bw'owoza nti neeridde neyiba, kkiriza oba gaana bwe neemumala egenda kujja kulya ggwe. King Sir, kati Palasa ali mu kulya ggwe. Gwe wawagira alye alien skin. Ate ebyobufuzi bino, kkiriza oba gaana, kabeera kazannyo. Lwaki osanga Bobi Wine omukuba eccupa? Oba lwaki osanga Eddie Mizayo omukuba eccupa? Gwani yakugamba nti mulina okuwagira ekintu kyekimu. Ng'obwongo mulina bwanjawulo, emitima mulina gyanjawulo, n'ebigendererwa, n'ebizibu ebibaluma byanjawulo. Bannayuganda, twegatte wamu tukulembeze ng'ak'obuntu. Omuntu atakuziikiddeeko, atakukungubagiddeeko, takusaasidde ng'ofiiriddwa, naawe bw'afiirwa mukole kyekimu. Kubanga saagala olowooza nti waliwo omuntu ye alina okusaasirwa, omulala talina kusaasirwa. Eddie Mizaya, nze bwe nafiirwa, mikwano gyange abanziruukirira, Barita Kaggwa namanya mikwano gyange, Basenga Lydia n'abatuusa, ba Queen of Stockholm, Balameka, Bawuda. Abo era be mikwano gyange, ba Angel BBS, ba Sophie NBS, n'abo abaasobola okujja ne bambuuzaako bamwami Kayondo. Mbabuulira amazima, embwa ebeera mbwa. Era kiba kitegeeza ne bannanga bwe bafuna ekizibu nja kuddukirawo. Kyentegeeza kyeki nti King Sir bw'obeera ng'omanyi wakuba embuutu nga alien skin agudde mu loosi nga bamutemudde, tovaayo kkaabya lumaamiro. Nze nkwagala nnyo, oli kyali wange. I respect you, onnyimbira bulungi. Palasa omwana we waffe kalangaalo. Bajja tuziika ku kyalo kyekimu, oba ayagala oba tayagala. Kinkakatako okumuteerawo omubiri, kubanga ne Palasa bwansanga, kkiriza oba gaana, nze muntu gw'ayinza okusembayo okukola ekibi. Kuba bw'akinkola, aga Katonda mu ggulu, luba lugenda kufuuka kukulanda. Kuba bya ku kyalo. Talinga balala basanze mu Kampala, ab'omu Kampala neffe tuli ba ku kyalo. Kinkakatako okulwanirira Palasa, kubanga by all means aba muganda wange, n'ensobi eri emu nti bye yakola ku King Sir yakuba embuutu. King Sir muntu alina omusaayi ng'abalala. Oyo gw'osekerera afudde abadde ayagala obulamu. Oba kitegeera, tewali lwaki osekerera afudde nga naawe omanyi ogenda kufa. Teri muntu agenda ku escapinga death. Omukazi munno avuddemu olubuto n'omusekerera nga naawe omanyi nti ogenda kufuna olubuto. Munno afiiridde mu ssanya, naawe n'oseka n'ogamba nti kaakirabe, kkiriza oba gaana ng'ate naawe ojja kuzaalira mu ssanya, obeera mpuuta. Munno ali mu kkomera alaajana. Aga Katonda wadde tomuwagala ne tomusekerera. Kubanga si eresonyi esinga. Nze mmanyi nti Waiswa Mufumbiro yavuma abantu bangi, naye tesobola kumwagaliza kubeera mu kkomera, kubanga mmanyi era ali mu kkomera enkya ayinza okuba nze, ate nenvaayo nange nenkuba omulanga nti bannange munyambe, nga Waiswa Mufumbiro yagenda okukuba omulanga nti Eddie Mizaya bamute. Kyova olaba nti waliwo abantu abamu abatuuka okukaddiwa nga talina mirerembe, kubanga Mukama Katonda kyoyagaliza munno ateekwa okukikuwaako. Aga Katonda mu ggulu. Kyova olaba nga abantu bano abatemu ennyo
abalina emitima emitemu ogoba banno ku ttaka n'obatta abantu n'obalemesa bizinensi zaabwe ne bafa kubanga olina ssente. Wallahi billahi tallahi ne Mukama Katonda abagenda kusasula mu ngeri gye bayita 1 2 3 kubanga ogobye abantu ku ttaka abaana baabwe ne balekerawo okusoma abamu basaawa emmere y'abantu omenya amayumba g'abantu abantu bafudde pressure gwe Mukama Katonda ajja kukuwa accident. Aga Katonda mu ggulu sente z'obadde olwanirira ettaka lyonna olireke ku nsi naye bali abantu abaaziika abantu baabwe nga ggwe obaleetedde okufa kkiriza obagana tebasobola kubeera mu ssanyu naawe naye bw'onoofa bajja kusanyuka naye okumalawo ebintu ebyo kkiriza nti nno Mukama Katonda kyakuwadde kyekyo. N'osanga omusajja oba omukazi oba omuntu yenna azimbye ennyumba ya bisenge 13 naye nga kkiriza agenda kusula mu bisenge 2 oba 3 oba 4 ebirala ebikussizza abantu ozimba ennyumba gaggadde byaki? Ignorance. Eno abazungu osanga omuzungu ng'alina obuwumbi nga mugagga muzibu naye nga ennyumba yaye asula mu nnyumba ya bisenge 3 kuba gy'asobola okuzimba ebisenge ebingi okunotta abantu n'obeera n'ettaka n'eka n'eka nga kuliko miti gy'oteetaaga nti oba wateekako emiti wagisimbako. Ekikuttisa abantu kiki? Amamotoka g'opaakinga mu lujja osobola okugavuga gonna olyoka otta abantu olyoka osiba abantu. Nedda Uganda erina abantu 5,000,000 plus palaso abantu bonna bagenda kubeera babo nti bawagire ggwe. King Saha Uganda unesobola okuwagira ggwe? Nedda dyako ky'olidde n'omulala alyeko ky'alidde. Lwaki oyagala nsi yonna ebeere ng'ewagira ggwe? Bw'olaba obeera olina sensi era olaba kiba kisoboka oke be bakuwagira essente z'obajjamu ogenda ziteekawa ogenda zirekawa ogenda zireka mu bizimbe ku nsi kuno ogenda kuleka ttaka tojja genda nazo kubanga tewali n'omu yali agenze nazo ne banaakuzika mu keesi ya golodi ng'obadde oyina erinnya. Michael Jackson yagenda Muammar Gaddafi ng'ayina emmundu yabuza golodi ng'ayina n'ebisolo byalunda ebikambwe amanyi n'okukwata ku bantu n'asuulayo ng'anyumirwa okulaba omuntu bw'alaaja nange empologoma eri omuntu ng'ate asuulayo balamu. Yafa atya mu lukwesese nga mmese. Ebintu bwe bityo bibeera nga tebibayigiriza mubeera bakyamu. Bwe ntunuulira omusajja Dr. Jose Chameleone ne ntunuulira Bobi Wine ne ntunuulira Bebe Cool bonna bagagga ne ku bonna kuliko alireka ssente aligenda ne ssente nti nedda za ku nsi. Kati mu abayimbi abato abalabira ku bali lwaki tetukola nga bo? Bannange mbabuulira ne bw'oba ggwe oli mukwasi w'emmundu wallahi billahi tallahi emmundu ogenda kugireka. Lwaki otta munno olw'ettaka? Lwaki otta munno olw'omukazi? Lwaki otta munno olw'ennyumba olw'omulimu? Bannange Uganda ofuna otya amaanyi n'olumba amaka ga munno n'ebiso palaso? Gwe bwe weekuba mutima olabira ddala wakola bulungi palaso. Olumba otya munno emmotoka yino ogikoona-koona bw'otyo olabira ddala palaso ekintu ekyo gye kiri. Era gwe bw'omukoona bw'otyo n'owulira ng'omutima gwo olw'ofunye ssente ku akawunti oba olw'obulamu bwo Mukama Katonda ayongere nasikala babbandi bweyongereyo mu maaso. Bannayuganda King Saha okukwata ekiso n'osala muyimbi munno bwewamusala n'ogaggawala bwewamusala n'ofuna ssente bwewamusala obulamu ne bweyongerayo ne weeyongerayo emyaka bwewamusala wafuna ki ng'olaba munnaalaajana?
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.